abantu bange ab'ekawempe abannonda tebannafuna mbuweereza bwange bulungi kubanga obuweereza bwange babufunako ndowooza myezi 2 nga nakalayira nabakolerera eddwaliro nembakolerera segibox nendeeta bodaboda ambulance netutandikawo initiative eziyamba abamulekwa youth empowerment programs women empowerment programs nga ngenda mbutale nemba nga mbayamba nemba nga nsobola okubaako byembawa naye ebizibu ne bijja buli kimu ne kiyimirira bategeeza ti tukyalinayo emyaka ng'ebiri kyensaba ennyo Katonda nsaasire ndabe nga nsobola okubeera nga mbaweereza bulungi nga nkomyewo kubanga abasajja enkanika gye bankaniseemu bange togenda kuddamu kulwala ffe tukkanise ogwaffe guwedde togenda kuddamu kulwala kyo kyampadde amaanyi ninga nti bannakawempe North abannonda bagenda tandika okufuna mbuweereza bwange kubanga ekyamazima mbadde ndwala nnyo naye ate edda saalwala nga tebannansiba naye okuva lwe bansiba buli kirwadde ndooza ne kittuka gye kyali byegattamu stress ne byegattamu embeera y'ekkomera ne byegattamu okunyigirizibwa mu kkomera buli kirwadde nekigenda nga kittuka Segirinya netandika okubeera nga ndwala neze nali sirwala era nga n'omuntu okuŋŋamba nti mulwadde nga sitegeera kye bayita na kulwala naye ebyo byonna byatandikira mu kkomera nentandika okubeera nga ndwala kino ndwala kiri nnumwa wano nnumwa wali kwegamba nga n'abantu batuuka n'okugamba oba yeerwaza kubanga bw'olwala ennyo nga obulwadde bwonna bwatandikira mu kkomera ndowooza mulaba anasembye bwe nali nkyali e Uganda nepima nali kilogulamu 8 naye ngenze okuva mu ddwaliro wano difuluma nga ndi 5 nenze natuukako ne mu 9 era nga muŋŋamba nga munvuma n'ebitama tikaliraba ebitama naye kati olwaliro oli wanvuma ebitama abanvumye magufa olw'ensonga ti embeera yagayagaya ng'emulaba nzenna bwenfaanana bwenkoggize naye Katonda ajja kunsaasira njagenda nkomawo mpola ddagala njaddimira nga bwe balimpadde ate nga bwenkozesa ne ddagala lyaffe ery'e Uganda okulaba nga nsobola okubeera nga ntereera n'olwekyo bannakawempe mbagumya temutya mube bagumu emirimu gyammwe ngenda kugikola Katonda nga bwali omulamu era manyi nti buli kimu kijja ttambula bulungi era mbadde ku kitanda wano nga nnumwa nga nti pulezidenti wange agenda kujja mu constituency yange eya Kawempe North ani agenda okumwaniriza ng'obulwadde bunnuma naye ng'ate ndowoozaamu ku pulezidenti wange ti bw'anaabazze mu Kawempe kubanga weeks 2 nga bwe yabagambye agenda kutandika Kampala nga ngamba ani agenda okumwaniriza Omukama Katonda nga mbeera ku kitanda okwo nenkaaba nensaba nga Katonda nyamba terere at least kama wange ngazze mu constituency mbenga gyendi kubamba buulira mazima mukama wange oyo yampa kadi yanfuula kyendi ekirala nga sifunangako mukisa ngazze mu constituency yange nene nga Katonda era omukulu lwagenda okujja mu Kawempe lwagenda okujja mu Kampala ate nze nembeera kundiri nga mbeera nsaba Katonda nyamba nzisuuke nyamba nterere ne munenge nali ndi awo lwali lunaku lwa Monday nga abasawo baŋŋamba we gonna discharge you tulaba olinawo improvement tugenda kuwa oral medication is eddagala ery'okumira obenga omirira ewaka ojja kutereera ne magamba tewali tabu nange era mbadde mpuliramu olungubanguba